Olwaleero mbadde nzize mu kkooti nga nsuubira nti leero kkooti egenda kutuula kubanga essaawa 24 ze bagamba zibadde ziweddeyo. Naye ntuuse mu kkooti ne bandaga nti fayiro tennaba kubanga ekola ki? Ng'ebeera ready. Kati tuli awo tukyalinzeemu naye tusaba gavumenti etuyambe ne poliisi ya Uganda okwongeramu amaanyi okuyigga abantu bano abatuusa ku mwana wange obulabe. Omwana wange asobole okufuna obwenkanya. Batusuubizza okudda mu kkooti olunaku tebalwogedde. Jende sebo yebaleko. Tubadde tusuubira olunaku olwaleero okuhavinga kkooti ya Nicole n'abaamukuba. Obuzibu buvudde ku ki? Lwaki kkooti tebaddewo? Kati bw'oba fayiro process gyeyitamu okugenda mu kkooti esooka wa muwabi wa gavumenti, naye nga tutegeezeddwa nti omuwabi wa gavumenti akyagyekennenya tannaba gisanctioninga oba giyita okugenda mu kkooti, so kyova olaba kkooti tebaddeewo. Nga process eruddewo ng'eddira eyinze okubanga tennaba ate essaawa 8 zaggwako kumpi kati tugenda mu nnaku ziringa 5. Ki ekikyagiremeseza okubeera nga fayiro eri delayed? Ndowooza ekyo kibuuzo kya poliisi kubanga fayiro yakatuuka ku poliisi wa state attorney leero yakajja. Ekitegeeza nti wabaddewo investigations obwedda ze bakyakola ne bagireeta leero, naye ng'omuntu asobola okiddamu obulungi ye poliisi okunnyonnyola lwaki fayiro tennatuuka ewa state mu ssaawa 48. Naye brief explanation gye tufunye nti babadde bakyanoonyerezeeko ebimu bye bakyateekamu, kyova olaba erudde okutuuka wano. Yo girabyeko? Fayiro weeri wano. Misango ki gye bagitaddeko? Kakati omuntu omutuufu avunaana oba ateekamu emisango abeera DPP. Nti poliisi eyinza okuteekamu charge naye ng'omuwabi wa gavumenti n'agikyusa. Naye we twakoma okulaba ku fayiro yaliko aggravated torture oba okutulugunya okusukkiridde. Tetumanyi oba charge zikyali oba tezinaba. Tukakasa bulungi charge nga tumaze okulaba ku charge sheet. Yes, sir. Tusuubire kati fayiro eno egenda court eyinza kubeerawo ddi fayiro ng'emaze okubanga bamaze okunoonyereza byonna biwedde. Ye omuwabi wa gavumenti bagambye ddi lwe tuba tusuubira court because twetaaga kati justice. Buli omu kyatunuulidde atunuulidde bwenkanya. Tusuubire obwenkanya obwo tusuubira bufuna ddi? Kakati omuwabi wa gavumenti asobola okutunula mu fayiro n'alaba nti alina ebirala bye yeetaaga okugattamu. N'abagamba musooke mugende mwongeremu kino n'atagisanctioninga oba n'atagiyita mu kkooti. Oluusi asobola ogiyita mu kkooti ebirala ne banoonyereza nga bwe bigenda ng'omusango gugenda mu maaso mu kkooti. So obuyinza bwa state okuyita fayiro, naye tujja kugobererako enkya tulabe omuwabi wa gavumenti ayogedde ki mu fayiro tulyoke tukakase. Bw'aba agiyise mu kkooti ekitegeeza kkooti ejja kubayo ku Monday. Bw'aba tagiyise kitegeeza tujja kubategeeza olunaku olulala. Bo abalala bali ku ki? Abafugitive baddawa? Abantu beebuuza bo balala baliwa bakwatako omu? Ki ekirala ekyatuuse ku bantu bano abalala abadduka bakyabuliddewa? Kakati buli omu alina information esobola otulaga bano abantu bwe bali aveeyo agituwe, kubanga ne poliisi yavayo nekuba omulanga ne bagamba nti bagende ku police station ebaliraanye kubanga bawulira oba omuntu yenna asobola obbalaga wa we bali ajja ayambeko poliisi okubaleeta. Naye we twogerera balina omuntu omu abalala bakyabuze naye bajja bafuna kyemanyi Uganda poliisi teremererwangako. Fayiro eno eriko abantu bameka gye tugobako essaawa zino zisuubira okujja mu kkooti? Tetusobola kumanya kyenkomeredde ku bantu bameka abagivunaanyizibwako. Naye nga saagala kubeera speculative baani be banoonya kubanga eyo egamba nti and others still at large. Kati ebimu bibavunaanyizibwa bwa poliisi okutegeera ani gwe banoonya, naye bwe beera etuuse mu kkooti tujja bitegeera. Bannayuganda basinga beebuuza Nicole yaali luddawa essaawa zino, Pretty Nicole, because tebamanyi wa gyali, baagala okumanya ebimufaako naye basembayo kuli ate nga bagamba nti ali detained by the police. Bituufu kwenkana okuba nga kati ali detained ate beebuuza lwaki yalina okuba nga asibwa oba lwaki bamudetaininga ate nga ye yakubwa?
Nicole tali detained. Kati Nicole is a victim. Wache tuita kati yafuna injury. Kati bwe baba kugyeko statement ne balabanga byogezako kwogera wate bikwatagana obanga balaba nti balina protection gye balina okuwa basobola okuwithholdinga nga tebakusibye naye nga bakuterese bulungi nga mu maka so that okakane omanyi internet yali wash buli kimu kyali nga bwe byali obutambi abamukuba ngali traumatized atasobola kusoka ne bamutereka n'akakana bamala okukakana for her own benefit ne balyoka bakola ki bamuta era bw'abananga poliisi erabye nti kati embeera ekakanye naye azzeeyo mu mbeera ze entuufu baba basobola okukola ki okuddamu ne bamuta. Amateeka ga poliisi ekyo mwekindi asobola okudetaininga omuntu yenna wadde omuntu yenna kasita abeera mu mikono gya poliisi abeera seefu nnyo okusinga n'obwabeera ebweru. Since gwe lawyer wa Nicole kane kino kankikubuuze abantu abasinga ku mitimbagano batandise okudawutinga emyaka gye nga gwe tugamba nti mwana muto nga bagamba tasobola kubeera wa myaka 14 because kati gwe lawyer bino byonna oba obimanyi ekituufu kye kiriwa ku myaka gye emituufu kakati birth certificate mwagirabyeko kubanga ku mitimbagano wona njirabye nange kenyine nagirabyeko ne maama kenyine yakoze eki yagiraze kati ani amanye emyaka gy'omuntu okusinga maama we nawe kenyine tosobola kumanya myaka gyo paka nga maama wakoze eki agikubuulidde birth certificate weeri nagyerabirako wa myaka 10 yazaalibwa nga 28 kati giba myaka emeka si 14 jejo ate kati olaba internet osobola okulaga nga ali omukulu naye bwe mulaba physically mwana muto. Wafunye muko obudde noyogera muko naye n'omusinkana wano nga gwe kanso we obati banna bakukira namulaba tetwogera naye ng'ekituufu kyolaba nti emyaka gye gyegyo. Yagamba what really happened on that very day? Of course tetwagenda mu buli omu yakiraba ekyabaawo tetwagala tetwaddayo mu kunnyonnyola tebyali biti ate omujukize ebyaliwo ate nga already state of mind tenaba kudda mu nteeko. Yes. So temwabigenda mu details just details ate okumujukiza enjege yaliwo ng'olaba yali nkambwe. Then waliwo abagamba nti ate nti yavaayo n'agamba nti yakkiriza nti ate yali mu nsobi ekyo si kituufu takikolangako. Ate ekirala statement y'omwana omwana talina personality oba talina legality y'okuwaaba omusango awaabira mu maama we. Ani yawaaba? Ani complainant aba maama we ku lw'omwana kubanga aba mwana muto tanabaweza mu myaka 18 tasobola kola ki awaabira mu maama we. Yes. So kati maama we statement gyakola yeba nti eyo statement eri ekirizibwa kati omwana omuto oyo asobola okuyambako kuwa obujulizi ng'eyaliwo naye ate engeri gyali nti mwana muto ebimu tosobola bimukakatako. Yes. Sakato mwana ina kujja kuwa bujulizi mama e complainant omwana alina okujja kuwa bujulizi ng'ayambiddwako maama we owaabira through your mother kati osobola okujja n'oyogera ebyaliwo nga naye nga maama we yakola ki yali ku front. Beebuuza nti ate maama we ataaliyo ataalaba teyali eyewitness ate anajja ate okubanga naye omusango anaaguwamu obujulizi guyinza n'omumusingiramu. Kaakati olaba omusango ogwo era toba complainant obeera complainant oba omujulizi wa state naye nga toba nti erinnya lyo versus the suspect abe Uganda versus the suspects kati bano bo bajanga abajulizi ate omwana akirizibwa okuwa obujulizi kusinzira ku byeyalaba naye ate maama we alina okuba ku ludda lwe omwana abulire maama we kyaliwo asooka alyoka kole ki akikatirize kubanga waliwo gapa yeetaaga okugattawo maama we ajjamu n'akola ki n'akitereeza. Yes. Is there any possibility of settling this matter amicably nga temugenze mu mateeka kunoonya justice oba ne mutula ne mwogeramuko oba omusango munene nnyo tegukkirizibwa kukola ekyo? Kusinziira ku mbeera eriwo sisuubira nti tewaliwo omuntu eyandiganye oba n'ata encouraginga kusettlinga emisango gino wabweru wa kooti kubanga kintu kya buvunaanyizibwa nti okumalawo okugulubagana oba okumalawo obukuubagano mu bantu. Kati naye ku ssaawa eno sisuubira nti kyekyandibadde idea ennungi ey'okukaanya mu nsonga zino ng'ate parties tebanaba kukakana
leka basooke bakakani government esooke kola duties zaayo obudde bwakyo bwe bunanga butuuse opportunity esobola okubeerawo. tulinde Monday okulaba nga tudda mu kooti. Tulinde Monday fayiro bwebanga abagiise tujja kubeera mu kooti ku Monday. Singa tejja kitegeeza poliisi ejja kuba erina ebirala byerina okugattamu mu fayiro balyoka batubulira ddi bwe banaagireeta mu kooti. Yes. Balowooza aliwo agi influencing okulaba nga omusango tegubaayo. There is an external force behind this file. Si kituufu. Kati engeri omusango gino gye gwaddizibwamu obujulizi obwetaagisa si bwe bwangu obw'okucollectinga within 2 days. I have been following this matter. Nzize nga ngifollowinga ndi mumativu nti etambula bulungi without any influence. Ekyo kye bagamba nti eri influence si kituufu. Fayiro ngirabyeko engeri gyetambulamu engeri poliisi gye gihandolinzeemu it is the right state gyerina okutambuliramu. Tweyanza.